kaifenga Mungu abamukkiriza ffe Busiraamu kiryoke gwe oba tomukkiriza nzikiriza Allah wange muzikiriza yange kinkakatako okuyimirira Allah watagenda kwogera kubanga ajja kumbuuza bino byabaawo ngo oliwa okola ki ensonga enkulu gye tuli ku nsi singa si ddiini singa bamu tuli babi eddiini etukomako tulina ensonyi nti Mungu waffe tugenda musinkana tutya kale kisobola kulaba ggwe ate nga timanyi omira ennyukuta you make it look ridiculous just to show that kirina makulu kitegeera babagezaako nnyo tulaga mbu ddiini y'Abarabu biki but God chooses a race or people upon his will yamanyi so ekyo wetukkiriza so ne mugamba bambi waba yasoboka kuba alina mikwano gy'Abasiraamu abeetonde yetonde I shall not take action we shall not take action there is no action tugenda yimira tugambe tugamba twasaba ng'omuntu ayagala okulaga bakulembera nti eddiini ebeera bweti kuba kyensikiriza teri ddiini ekkiriza vuma ddiini ndala ejusti esoozi wakanya naye teri ddiini ekkiriza vuma ddiini ndala keeko ke nali mutegeeza naye twalaba nti mu njogera gye wali omutegeeza mbi was it in the polite way or yeah I was very polite kenayogeramu nengamba oba tujje tusabeko naye tutegeeza tusobola okujja netumunyonyola mukozi bugingo ngenda mulabirawa I have to go to his church ngakola ki nga yazze nze sewa balokole waliwo batano nze Levikson mukwano gwa Pastor Bugembe is neutral tomulangako ngaavuma ddiini njagala twogere mu bwogezi ne mukwano gwaffe si mu bubi obola okulaba engeri gye tuyinza okuba nga tutereezaamu kuba ebintu ebyo bimu bibanga byakusaagamu naye bisobola okuleetera abantu oluusi okulaba abantu balina obusungu ku ddiini yaabwe kyakulabirako singa nkeera ku makya nenvuma omulokole nenvuma omukatuliki obukyayi tagenda buteekako nze nga muntu abalokole bonna bwenvuma omulokole omu luusi mba nkyankalanyiza abalokole bonna gye bali abakatuliki bonna kyolaba Allah yatugaana n'ovuma abo abatamukkiriza lwaki bwe banaba bazza omuliro tebagenda guddiza gwe abavuma bagenda vuma Katonda so mukwano gwange nze kyensaba mu mbeera ennungi tubeere nga ebigambo ebirimu okuyingira eddiini y'omuntu omulala tubivaako kozi si birungi abantu abamu balina ate buli muntu amanyi obusungu bwa muntu we bukoma ate abantu tamanyi muntu yaani so tukusaba muganda waffe bayibuli weeri twali badde ng'okootinga ojja sayidi eyo oba oyagala okujja sayidi n'oyingirya ddala eddiini eno n'obeera nga osomera ddala nga bweyina okukola ki to the extent ne waaba musiraamu yakikoze ekyo aba akoze bubi